Abavubuka okuli Tumuhimbise Arnold atemera mu gy'obukulu 18 akandwanaho Crescent ow'emyaka 17 Twinomu Junior owa 21 Tumukunde Innocent owa 22 Nyesiga Mukama Godwin ne Katahangwa Sharef amanyiddwa nga Musiramu ow'emyaka 35 be basindikiddwa mu nkomyo Nyamushekera mu disitulikiti y'e Bushenyi nga balangibwa ogw'okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Kigambibwa nti bano babadde beegulidde erinnya mu bunyazi obutemu n'okugula ebibbe ekibadde kitadde abatuuze b'Ishaka ne Bushenyi ku bunkenke. Bano omulamuzi tabakkiriza na kwewozaako ne basindikirawo mu kkomera okutuusa nga 2 omwezi guno. Kigambibwa nti bano mu kabinja kaabwe nga 9 omwezi guno baliko waya z'amasannyalaze enzibe ze baaguza omusuubuzi mu kabuga k'e Bushenyi so nga mu kunyakula amasimu kabadde kafuka kazannyo kaabwe. Eno nno poliisi gye bagwiriddeko ne bayoola bonna era okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu Bushenyi Apollo Tayebwa bano babadde banoonyezebwa okuva mu mwezi ogw'omusanvu. Abamu ku batuuze babadde batuusaako obulabe tubasanze banyiga biwundu mu maka gaabwe so nga abalala bali mu ddwaliro embeera yabatabukako dda. Kigambibwa nti bano basinga kutega basuubuzi okuva mu bitundu nga Ibaale, Kyamuhunga, Rwentuha n'ebirala ebiriraanyeewo.